agonamala mangi gonna getugenda okutuusaako nkwebaza nawo osinzire okutulaba mbujjivu tutandise n'ag'ettaka okuli ekijja Weyaziikibwa no Muzaata batte yali akulira ddawo ekibuli lisuulirwa kutwalibwa nga n'amalaalo ganaatera okusendebwa. Kitegerekese nga Muwalawe yeekubanye ne puliida wa famire okutunda ettaka lino. Kigambibwa nti mu kiro ekikeeseza olwaleero akuuma ettaka ly'ekijja yasimattuse n'okwokebwa mu nnyumba. Ettaka erifuuse Kagumba weegogera nga Weyaziikibwa no Muzaata batte yali akulira ddawo ekibuli lisangibwa Kigoogwa mu disitulikiti y'e Wakiso ng'akumba ettaka lino Juma Lubega. Embeera ebaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero kinyumya nga lutabaalo abantu abatannategeerekeka bwe bamulumbye nga balina amafuta agagambibwa okuba aga petulooli nga bagala okumwokyera mu nnyumba mwasula era nga bino bitadde ku ntalo eziri wakati wa maama n'abaana nga balumiriza mulekwa Shafra Nabatte okwekubana ne puliida wa famire ne batunda ettaka lino. Kubanga waliwo eyankubira ng'akwesa ennamba naku 2 emabega nanga lwaki tova ku ttaka lino ne mugamba ettaka ennamba yiino kweri bwekuba ennamba eyo akubuulire nannyini lyo oba alitunda oba tatunda. Abasasi baffe batuukiddewo nga poliisi y'ebuwambe emaze okutuuka nga Lubega ategeeza nti Nabatte yatunda ettaka ng'akimanyi bulungi ekifo kye bamuwa si kikye nga kyamusika mu Jadisozi. Lubega agambye nti yabadde yeebase n'awulira omuntu asalimbira waka nga alina byakuŋŋaanya yagenza okwetegereza mu ddirisa ng'alaba omuntu akuŋŋaanya ebigoye kyokka nga mu mukono alaba akutte eccupa nga no yaggoddewo amaaso gaatuukidde ku petulooli. Zaabadde essaawa 10 ez'ekiro nga mpulira omuntu agolongotanya ebitabi by'emiti biri wali ngenda okulingiza mu ndabirwamu nti ng'omusajja ayambadde kikofiira basala busazi maaso bati wasigala okulabira okubandula oluggi bwe nti sajja n'adduka ngenda okulaba waabadde waliwo eccupa ya petulooli. Agambye nti yali awo nga buleedeze ne Sendemere era kanso wa Muzaata bwe yali yeesiga nga yaleese buleeda. Yali oya waffe wa famire seeka era gwe yali aleseewo naye yasendebwa n'ensuubizibwa ssente saafuna yadde 10. Poliisi ebadde ekulembeddwamu atwala poliisi y'ebuwambo Roteraho Frederick egenze kumala Weyaziikibwa Muzaata batte okukakasa oba nga ye Montana akyalimu. Kyokka omusasi waffe asobodde okunoonya Nabatte ku lukumu lwa simu ng'awanda muliro. Ya famire yonna ettaka lya baana ba Muzaata kakategeeza ffe tulina right ekaanira ettaka eryo abo abakugadde ennamba yange abakugamba tebalina right ekaanira ettaka eryo. Ategeeza nga bw'atamanyi ku byakwokya Lubega era nti babimubuuza. Yagenza ebyokwokyera mu nnyumba ninkwatiraho wa alina katimbe k'emmuusi. Yeeganye ebyokuba nti ettaka eryogerwako lya musika era ng'ebigambo bibadde bikawunga omususa. Batugwe gwe watunda ettaka lino gwe ne looya ate ng'ettaka lye batunda lyali wa musika. Ani awaawo musika? Famire yatuula n'egabana. Etuula famire eyaani nze nange eri wa famire naye nze tebantuuzangako. Waswa Beka Sentongo Kagere Robert Musanje bekusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.